Okubikkulirwa Essuula 14. Bwe nayimusa amaaso ne ndaba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Siyoni, ng'ali wamu n'abantu 14,000 ng'erinnya lye n'erya kitaawe gawandiikiddwa mu byenyi byabwe. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liringa ery'okuyira kw'amazzi amangi, era nga liringa eddoboozi ly'okubwatuka kw'eraddu okw'amaanyi. Eddoboozi eryo lye nawulira lyalinga ery'ennyimba z'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe. Ne bayimba oluyimba nga bali mu maaso g'entebe y'obwakabaka n'ag'ebiramu ebina n'ag'abakadde. Oluyimba olwo nga lulinga olujja, era nga tewali mulala ayinza kuluyiga okuggyako abo bokka 14,000 abaali banunuddwa mu nsi. Abo be bateeyonoona n'abakazi ne basigala nga batukuvu. Abo ne bagenda n'omwana gw'endiga buli gy'agenda. Baanunulwa mu bantu abalala ne baba ababereberye mu kuweebwayo eri Katonda n'eri omwana gw'endiga. Teboogerangako bya bulimba era tebabangako kamogo. Awo ne ndaba malayika omulala ng'abuukira waggulu mu bbanga, ng'alina amawulire amalungi ag'emirembe n'emirembe, gaaweereddwa okutegeeza abali ku nsi, ab'amawanga gonna, n'ab'ebika byonna, n'ab'ennimi zonna, n'abantu bonna. N'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti, mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera kituuse asala omusango. Kale mumusinze yatonda eggulu n'ensi, n'ennyanja, n'ensolo z'amazzi. Ne malayika owookubiri n'agoberera ng'agamba nti, Kigudde, kigudde, Babilooni ekibuga ekinene. Ebibi byakyo eby'obugaba n'obwenzi byaleetera amawanga gonna ag'oku nsi okwonoona mu ngeri y'emu. Ekibuga ekyo kyali ng'ekinywesezza amawanga gonna omwenge. Kale Katonda kyaliva agabonereza. Malayika owookusatu n'agoberera bali ababiri ng'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti, buli muntu asinze ekisolo n'ekifaananyi kyakyo n'akkiriza n'okuteekebwako akabonero mu kyenyi kye oba ku mukono gwe, Katonda alimubonereza n'obukambwe. Alibanga anywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogutajunguluddwa, ogufukiddwa mu kikopo ky'obusungu bwa Katonda. Era alibonyaabonyezebwa n'omuliro n'ebibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu n'ogw'omwana gw'endiga. Omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gwa kunyooka emirembe n'emirembe. Abasinze ekisolo n'ekifaananyi kyakyo na buli alina akabonero k'ebinnya byakyo tebalibaako we bawummulira emisana n'ekiro. Kino kitegeeza nti abantu ba Katonda basaana okuba n'okugumiikiriza. Be bantu ba Katonda abakwata ebiragiro bye ne bagoberera Yesu n'obwesigwa. Awo ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti, wandiika nti, okuva kati balina omukisa abafa nga bagoberezi ba Mukama waffe. Ddala bw'atyo Omwoyo bw'agamba nti, okutegana kwabwe kuwedde, bawummule, kubanga ebikolwa byabwe bagenda nabyo. Awo ne nnyimusa amaaso ne ndaba ekire ekyeru, era nga ku kire ekyo kutuddeko afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'alina engule ya zaabu ku mutwe gwe n'ekiwabyo mu ngalo ze. Awo malayika omulala n'ava mu ssinzizo ng'alangira n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba oyo atudde ku kire nti, kozesa ekiwabyo kyo okungule. Ekiseera eky'amakungula kituuse, kubanga ebikungulu eby'ensi byengedde. Awo oyo atudde ku kire n'awuuba ekiwabyo kye ku nsi, eby'oku nsi ne bikungulwa. Malayika omulala n'ava mu ssinzizo ery'omu ggulu, naye ng'alina ekiwabyo ekyogi. Awo ne malayika omulala eyalina obuyinza ku muliro n'ava ku kyoto n'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba oyo alina ekiwabyo ekyogi nti, kozesa ekiwabyo kyo ekyogi okungula ebirimba by'emizabbibu egy'oku nsi, kubanga ebirimba byagyo byengedde. Awo malayika n'awuuba ku nsi ekiwabyo kye, n'akungula ebirimba byayo by'emizabbibu n'abisuula mu ssogolero eddene ery'obusungu bwa Katonda. Ebirimba ne bisogolerwa ebweru w'ekibuga
essogolero ne livaamu omusaayi ne gutuuka ku bugulumivu obusobola okubulizaamu amagulu g'embalaasi ne gukulukuta kilomita ng'ebikumi 3.